Kiweneenya amazina yeweebuulira ku buko. Kinyegenyege kya ngalabi bageresa nti kyekikuzinyisa ku buko. Bannange gwa ngalabi tegunywebwa atudde wamu, gunywebwa na kuyoogaana. Ekitwala omwaka ewala eba nkuba kubula, naye ate era jjukira n'ekibunze eggwaatiro eba nkuba kuyinga. Kibuyaga kaagwa mu lusuku, kamunyaagwe mu nkoko, nze kangwe kamansukira, era kannwane nnyo bwezizingirire amazzi bwe galwanira mu nsaka. Nze kanoonya Jjuma omulangira w'e Bukerekere, tweddira emmamba Kakobozi akabbiro Ggongolo Nakawuka, bwetyo tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimala Empaka, Ettumba ali mu ssaza Busiro. Kabaka ono gwe tusibukamu y'omu ku abo bakabaka abaalamulanga emirembe gy'ensi Buganda mu biseera ebyo bwe yalinga ekyayitibwa Muwawa n'abantu ab'ebiro ebyo abaali bayitibwa Abalasangeye. Ekitabo kino nakizza obujja, kiyitibwa Entabiro y'Oluganda Olw'Edda, era eddiba siri erya bulijjo. N'olw'ensonga eyo ekitabo kino kigule ku $60,000 osome ku Luganda Olw'Edda. Eddiba lino oyinza okuba tonnakifunako, naye kifune ku $60,000 ng'oyita ku 075 47 61 075 47 oba 0788 461 228. Mu mpisa z'Abaganda, omukazi bwe yanobanga n'agenda ewaabwe, wagendanga ewaabwe okumukima, era n'abazadde obutasala gwa kawala nga tebawulidde gwa kalenzi. Enjogera eyo we yava, abakazi beenobyanobyanga n'agenda ewaabwe, n'agenda eri omusajja mpisa bubi akola kati. N'omusajja bwe yatuuka essera nga yeetaaga mukazi we, kubanga yabanga mu mpisa y'Abaganda nga abazadde bamugamba abeera awo, nga bakimanyi omusajja bw'abanga akyayagala mukazi we ajja kujja mukime. Naye n'omusajja bwe yabanga teyeeteeseteese teyagendanga, kubeera ayina byatwalangayo omuli ekita ky'omwenge. Naye ekyo nakinnyonnyolako oba ndikinnyonnyolako mu maaso eyo, naye njagala kunnyonnyola ebigambo bino. Kaakati bwe baatuukanga ewaka, omukazi ne yeererejja buli kimu, omusajja n'agenda n'amukima. Abantu baabanga bantu basatu abaatuulanga mu nsonga okuwuliriza oluuyi n'oluuyi. Wayinzanga okubaako taata w'omuwala, wayinzanga n'okubaawo ne kitaawe omuto, wayinzanga n'okubaawo ssenga w'omuwala, ate oluusi nga wabaawo ne muganda w'omuwala omuwala, oba mukitegedde, ne muganda w'omuwala. Sijja kyongerako muwala kubanga era aba muganda we abeera muwala, taba mwannyina. Kati ne muganda w'omuwala naye yatuulanga mu nsonga ezo. Ensonga abakulu ne bawuliriza ku buli luuyi, ensonga kyezaano byono, ate n'ono naye yagendanga n'abamuwerekerako naye nannyonnyola ensonga ze. Kaakati ensonga ezo we zaggwa, ensonga ezo eyasalanga omusango ogwo bantu mmwe, eyasalanga omusango ogwo ye muganda w'omuwala, ye muganda w'omuwala, era ye yatuulanga mu nsonga ezo n'aziramula. Kwe kwava muganda w'omuwala okubeera nti oyo omusajja yawasa omuwala amuyita mulamuzi, mulamuzi we. Erinnya eryo lyagenda lisalwako n'abeera ng'ayitibwa mulamu. Kyokka ne mulamu byongeddwa okusalwako mumuyita muula. Ani yaloga ensi eno? Nkugirayo gye kyava. Olw'okuba nti muganda w'omuwala yatuulanga mu nsonga ezo yayitibwanga mulamuzi. Ekyava mulamuzi, mulamu. Kaakati mulisalako mumuyita muula. Gye binaafundikira mujja kuba muyita mu. Ate era bwe kyabanga ne ku musajja, omukyala bwe yamuwawaabiranga ewaabwe nga muganda w'omusajja asala omusango ogwo, n'omukazi kwe kwava muyita mulamuzi, mulamu oba muula. Ye lwaki sibita? Tunaddamu.